nawali bajja kutulako ku table. Eno qualifier ya World Cup era omuwanguzi afuuka Grand Master. Mu buli category tuba tusobola okuweereza abazanyi 5 naye olw'obuzibu bw'ensimbi tusazeewo tuweereze abazanyi omu mu buli category. Kati Shakira yakola bulungi mu mpaka eziwedde ezibadde mu zono ng'era yakuba omuwanguzi yali omunnauganda Amoko Ivy n'akuba n'omu Egypt yali owokubiri era mu mpaka ezo yamalira mu kifo kya 4. Katumwinamu obwesige nti ajja kukola bulungi. Mande Alan Benjamin mu mpaka zino yagenda okukiikirira ku sayidi y'abasajja era nga tulinamu essuubi naye nga ye eno ye first time attempt mu mpaka zino. Kati eno tugikozesa nga capacity building, tumulinamu essuubi. Bali ba chess players kati sola gama mona alina personality ya mpologoma oba personality ya Ray Misota ngesimanyi niye chemba manyi nti bo chess players, so I meet them as chess players. Sola gama mona wamanyi obanenda, I have to just be prepared for all. Manga nomu nafuna ya ayinzo ku surprising ogenze nomu nyuma ate na kushocking yayo kale preparation yafe kitumanyi ya chess players and shall treat them the same. Is that I'm more prepared, more confident, and stronger. I've improved very much since we last played with them. So this time they're going to really have a challenge, and I'm prepared to just surprise them and play my best and get some points for Uganda.